Yes, tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli amanya ne Dobos Pampita Ntambi Chimso Rich Boy Maxud Junior wale kuba nti weekomira wano mpola mpola. Omuwabuzi wa president ku nsonga za ghetto amanyikiddwa nga Moses Bugembe aka Butcherman nga uno yali mu Firebase navayo amukwate. Butcherman olunaku lwa leero zigenza okukwera essaawa 7 nga avuga atamidde nabwe kityo n'atomera owa boda nga owa boda wetwogerera lwewala ttaka like tasulewo tasibewo yali ku mimwa gy'abantu era nga Butcherman wetwogerera yakwatibwa poliisi. Mukuba nti bakwata Butcherman ono, Butcherman atandise okuba nti yeekolakola obuntu obusolosolo n'okuba nti awemula abantu ku gataana ba traffic abawemudde n'agagamba aganene ng'agamba nti bo be bani okumukwata ye ghetto president ate nga akolera President Museveni. So n'olwekyo ezo emmese tesobola kuvaayo nga zimukwata. Wetwogerera Butcherman ali ku poliisi. Ngenda kusaba producer wange obeere nga oleeta video tulabeko situation bwegenze Butcherman nga agezaako okuba nti alwanagana n'aba poliisi kugata ne bakyali babadde nabo abagezezaako okuba nti bamutaasa. Butcherman y'omu ku bantu abali selected recently baatwalibwa mu State House babeere nga bagezako kuba nti bayambako President Museveni okuba nti bamuwabula ku nsonga za ghetto. However much tetumanyi bamutwala ku criteria ki because basula balonda mulonde nga tebebuziza ku bitabo bye entegeera ye n'ebisigaddewo byonna wabula bwakira ku makya omukulu n'alangira nga bwali advisor wa President Museveni ku nsonga za ghetto. Obwetwogerera buli muntu President Museveni gwalonda n'atwala mu State House abasinga bakozesa obuyinza bubi era bamaliriza bakoseza abantu abalala. Butcherman y'omu ku basajja abakyasinze okuba nti banywi banjaga mu Uganda nga anywa enjaga okuva ku kika Nasiri Bwaira kokaini skanka n'ebisigaddewo era nga takoma kuba nti aginywa wabula ajerimira. Leero olwavudde ku njaga n'aba nti akolezaamu koneka awalagi oba omwenge wano nno n'agenda kukubona atandika okuba nti avuga mpola mpola era nga Butcherman amaliriza atomedde owa boda kata amutte. Wano nno poliisi olumulabye nemutayiza netandika okuba nti emugoba misinde bagunzi oba abayayi ba Butcherman abeefuula mbu ba security guard oba bouncer ba Butcherman nabo ne riding up ku police ne batandika okuba nti bagikuba n'okuba nti bagiwerekereza ebigambo ebiwemula. Abavuka bano abasinga babadde mu shirts z'amagye nabo bali mu shirts z'amagye naye nga empale zo si z'amagye oba like ekyamalirizo kiyita camouflage. Yes. So n'olwekyo Butcherman wetwogerera mukwate wajjo ali ku poliisi awenemba n'omusango ogw'okuba nti avuga atamidde ate nga n'okuwemula abapoliisi. Wano no Butcherman abadde akatomera omuntu nga kyaliwe oba muganda we oba mutowe amanyikiddwa nga Kyagulanyi Robert Sentamu Lubereta Tembo owokubiri amanyikiddwa nga Bobby Wine abadde mu kwekalakasa Sedizeri Kyadondo East nga wakanya ebyokuba nti bakubira campaign online. So byebyo byetwaka kufuniraoko bino n'ebirala byobolinda mu mawulire gaffe agaddako nsigadde Ntambi Jimzo lwalemba okuba nti osubscribinga anetutambula ffenna mpola mpola. Ghetto you. Mogera nanga mudembe Mogera nanga mudembe Mogera utano Dembe Dembe
Dembe